abasajja beekwata amalaka Bani? Wizo ne Nobert takyalina manyo. Nobert talina manyo. Amanyo tegalimu. Bamukubye oluyi amanyo ne gavaamu. So amanyo ge kitegeeza gali kumpi. Amanyo bwe bakuba bukubi just oluyi ne gavaamu kitegeeza gabadde gali kumpi. Nga gwali mukulembeze ate nga ekisooka njagala kuvumirira effujjo erikolebwa ku bapromota. Nobert y'omu ku bapromota abatatya loss ng'ajja n'akamirika n'akugjayo akulanze waba akulanze nkwegayiridde aba akozeseza ssente nnyingi tamanyi oba enkuba enaatonya naye ovaayo n'omukuba emiggo oba n'omukuba amanyo ne gavaamu ani akuulanga omulala. So nze nga owa National Promoters Association member wadde kati nga nalekulira kubanga sagala conflict of interest tujja kusala amagezi okubonereza abo abeetabye mu kukola effujjo. Naye ate era nkubiriza abapromota bannange tulekerawo okulanga abayimbi nga tetubasasudde. Jo nabadde ku TV oba ku TikTok nendaba muto wange King Saha ng'agamba mbu amanja mbu yanyimbirako edda naye nga bambi kati nze oyo King Saha simanyira kumanya naye nina okumusabira kubanga muto wange ndaba bambi alina byayitamu ebitatambula bulungi nja kumuyambako okulaba nti abiyitamu naye nga muto wange oyo simuyinako buzibu ne bwe yali azimba ennyumba ye namucontributingira ku material ezazimba ennyumba. So omutwalanga muto wange nsuubira waliwo ebimutawaanya ebimuleetera okwogera ebitakola ki ebitakwatagana naye nga tammanja era nze enkola yange eri nti nkoledde nkusasula nsobola okuba nkwadde entono naye nga nkola ki nkusasula. So bapromota mwenna muyige ekintu ekyo muleme kuyimbisa abayimbi nga temukoze eki nga temubasasudde. Kyandibadde kirungi omuyimbi kubanga ye alya mu kuyimba so bw'aba amaze okuyimbira muwe naye ate nekirala mulekera okulimba abayimbi nti ojja muwa milioni 6 ng'omanye ekituufu ogenda muwa milioni 2. Omuyimbi mubuulire z'olina waba tayagala kuyimba aleke akole ki agende. Yes, oba tayagala kunyimbira nja kunoonya mukwano gwange wire mukabi atakaddiwa ajja nyimbire tajja kuyimba ekyo abantu bagala bayimbi. Nja kunoonya mukwano gwange oli omulala mutanga Abdul Mulas manager wa farm manager ajja nyimbire.